Babi Television Uganda webale kubanga otambulira munaffe of course najjo sinziro kubanga otugoberera nsaka ku nsonga nga bulijjo atuyama okubanga tuzikutuusaako ezo zonna ezigenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda naddala mu kibiina kyaffe ekya National Unity Platform. Olunaku olwaleero President Robert Kyagulanyi Ssentamu yatuuse dda mu ggwanga lya Bungereza. Mama Babi, Mama Solomoni. Abamutambulirako abateeberezebwa okuba abatujju nga bambadde leeya ali ne muganda waffe Nubian Lee ne ttiimu oba ab'ebyuma nga bw'obalaba awo, era rehearsals zo yazimaliriza bulungi nnyo, naye President ye yeetaaga ssaala olw'ensonga nti bamulinnya kagere ku kagere buli wadda ekyamazima nabo nga basenvula ekigere kimu. President Robert Kyagulanyi Ssentamu akimanyi ekigenda mu maaso nti era ayina abamutambulirako, so n'olw'ensonga eyo akimanyi nti naye ajja kuba yeebeereramu naye Bannayuganda naffe tusobola okuba nga tumuteeka mu ssaala Omukama asobole okuba nga amukuuma wamu ne ttiimu gye yagenze nayo wali. Agenda kuyimba olunaku olw'enkya mu Crystal Palace Grounds era ng'eno byamaze dda okuba nga ekifo kitegekebwa bulungi nnyo. Ngenda kuba nga nkuwa ku ebyo ebibadde mu rehearsals olunaku olwaleero, naye era tugenda kuba tufuna ne ku ddoboozi lya President Robert Kyagulanyi Ssentamu ayogedde nti essaawa yonna atuuka wali mu Crystal Palace asobola okuba nga akuba omuziki. Bannayuganda mwenna abali mu bitundu ebyetoolodde Crystal Palace Grounds, nammwe mwenna abali e UK musobola okuba nga muwubayoko olubu lw'ekigere olunaku olw'enkya, nate President Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abayimbiramu ku buyimba bwe bw'atasobola kuba nga abayimbira wano mu ggwanga lyattu erya Uganda. Kale ffe tujja kubaako online, naye nga ensonga zonna we zinaatambula ojja kuba zifuna bulungi nnyo ku mukutu gwa Babi Television Uganda. Katufune tune oba rehearsal za President Robert Kyagulanyi Ssentamu, n'oluvannyuma nkomewo atutemeeteme ensonga.